Joseph Tamale Miruni njagadde tunulira ebintu bibiri olutalo lw'okuwangula emitima gy'abavubuka mu ggwanga okwagira ebyobufuzi wakati wa Bobi Wine ne Muhoozi olulaba otya ani alina abavubuka oli omu alina kyawona ali eno n'ali eno Bobi Wine alinga politics alinga kusamba mupiira leke soka nti omusambi omupya ajja mu tournament ateeba but aluddemu nti Ronaldo oluba okukwata ku mupiira omuzingizanga bano omuzingizanga kituufu buli omu aba mumanyi kakati Bobi Wine took advantage of NRM. Why? First of all, his party was created by NRM. It was one of the NRM parties. Bwe baagenda mu kalulu baabala balina strategy. Let us create a party tugiwe omuntu with mobilization skills naye nga tasobola kufuga ggwanga, and several people were consulted. Bobi Wine yatuula. When came here, we sat under that tree. I remember confused young man, alina lumoolo ya brown ne shirt ya brown ne jungle boots ya brown. Nanganti I'm in danger. The people want to use me to fight Museveni. Can you help me to see Museveni? Bobi Wine's first initiative was me to help him to see Museveni. Did you help him? He was panicking. Did he see Museveni? I told him, we are frustrated. His brother came, Nyanza. We sat there. I'm concerned about my brother. People have approached him. Omanyi basooka wa radio ne bamutta n'agaana. Emboozi eyo wagimpa. Yes. Baby kulu najja twatuula wali. Ne mugamba gwe Museveni akwagala yajjeewo abakubya amasasi. Balina ne tuyituje tufa. Na branching ensambya n'akulaba. Ne kitaawo muyina ekidandali kyammwe tobiyingiramu badduka. Kakati Bobi Wine bwe yajja abantu tebaategeera nti wa NRM. Kakati ate nga mulimu gurupu endala emutiira ddala eyamukuba emiggo eyaba birungi eyo bajooga ensi yonna babirungi ne bajooga ensaabo eyo gurupu yali tebala yali tekimanyi nti ate ali gurumu dapu bayireya NRM gurupu. Kale tuli ku byabufuzi bya Uganda tunuulira Bobi Wine versus General Muhoozi Kainerugaba ku bavubuka. Bobi Wine eri gundi hype ye yajja nayo takyagiina. Badenoza nti yeeyongedde. Abavubuka bali impatient. Abavubuka botakiyiwa abavubuka baagala ku. Abavubuka baagala panado. Enkyakole. Kakati Bobi Wine too, the way even yesterday banne bamuggyeko fayiro bbiri. Kubanga Bobi Wine ekibiina ekisuubuliramu. Kalandasangire waaka. Abazungu bamukwata ne bamuppiramu. Kakati ye n'akikoleramu ssente. Eno bano beemuppi baamuta. Why? Bobi Wine yajja n'aleeta beemuppi nga tayina waava. Beemuppi baamuta b'olowooza? Musajja alina omukono gw'ekyuma kuba MP ssebo. Bobi Wine si wa Makerere Nkoba za Mbogo, si wa gundi, si wa UID, tayina waava. Bano bampuuka balina gye bava ekibagatta baamuwanga. Bobi Wine talinyangako Makerere. Kakati ekibiina n'akifugira ku mob. But what has exposed Bobi Wine? Tiye ne mutwe n'abaana abalala babadde balinawo security deal nga bakolagana n'abazungu n'abali mu gavumenti mbi Muhoozi oluva mu magye bamuteekako indictment awo Bobi Wine agudde kubanga ate yabyogera babimuguzeeko fayiro bazimuguzeeko Bobi Wine neggulu batunze fayiro bbiri waliwo ate eyaziguze tubulakamiri Muhoozi ate sinaye fulambuya nti tazaagala Muhoozi tajja kwogera naawe olw'okuba nti waguze ebimugumi. Somebody got 50 million. Nubianiri yafunye omutwalo gwa $. Don't joke with him. Let them challenge me. Let them challenge me and move. Nkulaga ne video. Yafunye omutwalo gwa $. Nubianiri. Byoyogera obikaka yafunye omutwalo gwa $. Bawadde omubaka wa parliament $. Omutwalo agutwalire Nubianiri. Bw'aba teyazimuwadde yamubbi. I saw somebody who was given 50 million. I can even play a video.
yes kakati eggulu babitutte fayiro bbiri bazigiwa Bobi Wine eziraga abantu Bobi Wine mugagga nnyo because they have put people in Malawi, in Zambia, in Kenya, where and they have taken even fingerprints, even those Butayimbwa people have been paraded as those Muhoozi tortured. Kakati Bobi Wine amaze okufa. The moment waliwo ekintu mu nsi kyokola ekikuleetera obuzibu. Yes, nti mmwe mulemeddwa ekintu kimu. You have failed to handle Muhoozi politically. Politically, yes. When mulowoleza mu malice. Like these politically, yes, politically. Yeah. Nobody is confronting him politically. To talk about political issues. Yes. It is the family versus those issues. Yekyabakole nti abawasikante information. Katono na ebwa kakati that a person ye yakola ekintu kimu MK project. Najirekawo shapeless teryagitegera kakati ono eyoyitowe kitole nnyo nti ye mugezi mu nsi oyo muleke kakati ye talinawo ideas was passing oyo muleke kandi Muhoozi win as the darling of the youth asobola okujja abakozi batusungwa Muhoozi kyabakoze nti Muhoozi ye yageyininga kubanga buli kibakoze kyonna tebamupulaningira ti what do we do ntabagamba ti bw'oba oyagala singa mubadde mu Rwanda ne mukazi wo ng'ali mu ggomesi n'okuga nti nkunkuba oluyola lwe omusajja omugezi tamukuba ayinza okuba ng'akwesa akaso yes oyinza gawaayi omukazi ono alina olaba yeesigala nti lunkuba olaba balina kyayagala okukola kaakati gwe strategist omutuufu don't undermine Muhoozi. You say whether Muhoozi comes or Museveni comes back, we are ready for any. We are ready for any. Nebo mubeera ne coach w'omupiira ngono wammwe nze nali simanyi nti coach wa Uganda Cranes Muganda. Sirojovic Muganda. Abaganda bakugamba ti bw'oba tulina mwana weeka ejjinja kati ye talina bikopo azina aweeka cupa y'amazzi. Oyo coach Muganda ddala. Oyo coach Muganda yaweeka cupa z'amazzi. Omuganda ganti bw'oba tulina mwana weeka ejjinja kati yaweeka cupa z'amazzi niva nozino neyeyawulo nozino banno baleeta bikopo naye tanyigebwako kubanga Uganda is a dumping place. Kakati nkugamba nti singa abasajja bano baali bagezi, yes, it is not easy to fight Muhoozi nti because Muhoozi gives this kind of information. Muhoozi acha ina script ye kwatutambuliza yamanya kyalina ne tubuukira ekyo nazaayo ekyo nemuleta tweets nemuziva kakati ezimu yazisangula nayo obwamawulire buno bwonna obwammonita bwe baali bawa ssente bumutya butegedde nti is a reality ekinaakulya ogoba kijja kakati buli divided nono yennyini abadde amwereegamu naye yennyini amaanyi gakoze the moment Museveni met naye olutalo lw'abavubuka abavubuka Bobi Wine bamulabye emyaka egi era bakugamba Bobi Wine njakka kuwa akatambi nga boogera bagenzi gye babawadde ssente baagaye nti Bobi Wine yali yekka na famire ye ali yekka ne bakuba kutambula agenda ne Edi Mutwe tatwala bagezi ali yekka ngenda kakuwa obutambi ngenda bukuwa owuliki nga batunda ebyamagi which means ti Bobi Wine ne weevu gye yali ayina ate Bobi Wine nti poliisi yeremesezza weevu kuba tebamutandula tebamukkiriza okutambula kaweevu kayinza okudda Bobi Wine nti yaleetebwa abantu muli wa ssente. That's why nabagamba nti ab'opposition bafiiridde mu parliament nti it would be the parliament, the opposition members of parliament who would escalate this issue of Mabaati. Mwe gw'omulimo gw'okulinnyira mu nsalika tukiraba tukonsolidate nga tebamanyi anti gwe bw'oba oli musajja musiraamu n'oli ennyama ew'omukafiiri baga nti yakufumbira mbizi gwe wakimayo ki kubanga blackmail tugimanyi nti me am scared of Philippines kyobola alina kugambye eggulo ti abaganda batya nnyo Philippines ebunyolo they are excited. They are getting land titles from Baganda to Banyoro. Kakati Muganda land title ye ajikwata ajiwe government. What if there is an attempt, a plan by government to nationalize Buganda land? Bakugulira ngani? Era bote babikiriza. But singa babagambi
nti tukuwola ssente ezo ne weekola mu kibanja nga tuzikuwola ogule ekibanja ky'owoole. You will pay in installments. Omuganda yalikkiriza. Ate tebaalegaye nti gavumenti ti Museveni kati Museveni bamususpectinga mulimu omuko oba sali musale yabirimu mulimu omuko gwawe mwanyi gwawaki baagala kutwala ttaka lyaffe kuba batandika na evictions ekitegeeza kati omuganda ali scared. And the question of evictions is not ending. Minisita Mayanja n'abakooba bamugemereire zo ziganye banantaba evictions ziganye. Okimanyi nti omusajja akwata abakazi ne bamalaya bamutya ne baga nti ngenda kugula bamutya baga nti era ajja kutwala yalize bwereere. Oyo musajja mukwasi w'abakazi buli malaya gwalamuza akadduka. Kakati tosobola kutandika na eviction of land n'oleeta an alternative. Credibility yeba yakola ki yafa ku kiri. So that's why the Baganda are very reluctant to embrace government policies. Nti babatya nti of all people abagule mwanyi mu Uganda era mukodomi ogwo wadde 32 billion. Teriyo Muganda asobola gula mwanyi oba mugisu. Alwa abali jali atazigula. Anti kinkubuulira. Azijewa ono bamuwadde a free interest loan grant of 32 billion. Ebyo no Museveni ali ku ttaka. Kubanga Museveni ebintu bino byakimuleti nze nga abiraba. Kakati byakimuleti nze nga abiraba naye afunye ekizibu nti olutalo luli mu bantu be. And Museveni a highly intelligent man. Bwe busungu buli omwana libo era nze ntya obusungu bwono mwana tuli bayala tuli basungu wa Muhoozi na abusobola kubanga starting at that ataberanga ko mu government. That's the eky'abantu bakimanyi. Nti ono yefula Crown Prince n'ajoga ensi yonna n'ajoga parliament fefe n'atuniyako nino genda mwefukamiriza. Yoli yali abantu bajoze Muhoozi tanyega. Yali ali ludda. Andi kugaye Muhoozi yakwe Museveni yakweka mutabani we. Mutani we yamukweka abaddewa. Okumanya Muhoozi oyo musajja mugezi. Obanga first lady ajja ne Sali Museveni ajja mu government. What prevented Muhoozi from coming to be one of the 10 representatives of the army? Mugezi nnyo. Okumanya Muhoozi oyo musajja mugezi. Obanga first lady ajja ne Sali Museveni ajja mu government. What prevented Muhoozi from coming to be one of the 10 representatives of the army? Mugezi nnyo. Oyo mwana mugezi. Mwana ye mugezi oba kitaawe? Mwana mugezi nnyo. First lady yandi badde naye na wali. First lady yagandi Katonda ampise. Banakkiriza. Sali Museveni agandi nze ndifa sibaddeko minister. Ne bamuwaako ko minister. Balabye Muhoozi nga avaayo. Even mentioning his name nga balonda ku 10 nominated gundi tayalimu. Teyajja. He knew when to come. Chovala yakola naddayo. Is this the right time? Yes. When people are saying his father has failed. Anti ankuboni. Tebamunenyeza ebya kitaawe. Kyewe yaga nti government ya mwentawanya. Tebaga nti anti kugambye ti Museveni yava kugundi omanyi bw'obanga ovuga emmotoka omugivuga bakuyita okuwondowa naye owondowa kasozi. Owondowa kaserenge. Museveni we yajjira ebintu nga toyinza kunyenja ng'okuvuma ku Museveni olupapula lwa citizen lwava Museveni ne lugwa. Museveni eggwanga yalisanga wabi nnyo. Abatawanyiza eggwanga tebasukka 10. Abalina okudduka bo balina kudduka. Abalina okudduka tebasukka 10. Bali 10 abajoze enswa baginyedde ku mutwe abaginyaddeko. Basajja mebule baga nti nze bwe mubankwasa oluba okulayira bwenti ntema butemi kyanjaga butemi. No. And you see they have provoked Muhoozi. They must run away. Era nze mbagajja would be an ordinary location. As Ruto relocated his business to Uganda, these people should relocate to Kenya. Naye kibayina emisango international crimes ICC. Abayolerayo ensi ne babona. Kakati can they talk to Muhoozi? Muhoozi is also a human being. Waliwo batajja kusonyi. No, we can create a reconciliation commission to forgive. Truth and reconciliation is necessary. Do you see? Ensi ono yeko kubanga olina okukitegeera nti waliwo regime egenda okubeera very hostile n'abanyankole kyebaga nti empisi yeewani. Me when I see options, Muhoozi can harmonize the two groups. That's what I was want to say. Yes. Is Muhoozi the option
to an angry generation abantu banyivu nti if they get more hostile man than Muhoozi kubanga Muhoozi nono mukaji oga abantu asobola okutu abako basobola okutuma abaana baabwe bagenda bakojja waabwe they can send their wives there to soften him wange tubali kibutumayo wange tubali gwe batumayo amamba gamba when a woman sweeps herself naked before drunkard men is raped Fabaganda tukuga tuekisiza akera tunamumma omusajja ategedde nti lebadde mukunganyiza sente asabye emitwalo eki omugambye tewali alawensize tozina. What do you want him to do? I'm not condoning. Omusajja driver avuga omulamuzi oba musibi yayogera ekigambo kibi nnyo mbonja kuvuga emmotoka ntomera omulamuzi abali mulinze bali mugobye bugobe omusajja omusibi nkubulire driver wa Museveni yamugamba nti muzeeyi amaaso gange tekakyalaba bulungi neetaagayo galubindi mugasimama huko nayingira mmotoka endala ntiyaddamu omuvuga okakasi yes kyokka ekyo bwekityo muzeeyi amaaso tekakyalaba bulungi anti otegedde sikyalaba ate onvugira ki bani mugulire galubindi ye bazimugulire naye ajja kuvuga mulala namugoba tiyamugoba waliwo essajja eddala lyamusaba ssente ti mukazi wali ali mu ddwali balitaani sajja linyolo nelitintinga emmotoka ye Museveni aba agenda Luweero atuuka ewandege yakubira abantu nga tebamwanukula ekawempe tebamwanukula bwayise tebamwanukula bwatuuka emmotoka omuyekera nga tebamulaba namugaa nti naye lwaki nkubira abantu tebanyanukula nti gwe tomanyanga nti ensi yakukyawa. Museveni akwata emmotoka neyeevuga n'akomawo nga kyo kitudde emabega nawubira abantu nga bamuddamu ne bamubulira nti emmotoka yagitintinze teyaddamu omuvuga Isingoma bamuyitanga Isingoma omusajja driver Isingoma bwega yeri yali nti eno tebamulaba nga kigitintinze kubanga yamusabye sente byakusaasira. First learn the do's and don'ts. If you want to lose your liberty, work for Museveni. Museveni tawa staff wekitiibwa. You go to the kakati nga kusasa, if kusasa wants to see the president, she must write to the minister of charge of the presidency. That's why I avoided it. Tontwala yo nga ne minister president na ibaga itamulaba kali atowandiikira oyo mwenna mu kandi gende wa prime minister kubanga Museveni mukodo ndi abo bonna ne ba minister ne bani bamunoonya mabanja kumusaba sente. That's why he hides himself. Mabanja buli agenda yo avayo mabanja buli agenda ye nyumba yange bagitwala. So that's why even me, that's what I do. Nyizo kubeere wange ne nekweka nimbaga nti omwana anayogera nti mwezi ajja kunda kubanga buli ajje wange tewali aleeta nkoko teri aleeta nkota ya ttooke. They are coming with the problems. Oyali ne Muhoozi be balina sente za Muhoozi kubanga abantu bali kuno tutwale wa Muhoozi njala kuntwala wa Muhoozi anti abantu tuyingireko otujjukiranga ondabiranga ddala temwerabiranga ne mulya mwekka abantu baffe bava ku sente ez'okukola ne badda ku sente nti obwa campaign manager mulimo buli omukyalowooza ne bakulowooleza nezootalidde obwa campaign manager bo bayanga oli bulungi tuwe ku sente must reorient these people. Museveni kye kimubonyaabonya. I wrote, I'm going to reproduce it. Gutunakomera nja kubanka funyi. I wrote a book, authored a book. The problem causes of youth unemployment in Uganda. Nembagamba nti mwetaddeko ekintu kye mutasobola. Youth unemployment is an international phenomenon. It is. Countries differ with the ratios. There is no country, even the donor countries, so can't tell you unemployment. The rates differ, but it is everywhere. Nembagamba, look what the way we are brought up. Abaganda bakugamba nti obwavu mpologoma bwetwerwana kwokulya. You yourself obwavu lwoyalwa mu nnyindo olwejjamu wekka kubanga engalo y'omuntu omulala atya okukwata mminyira. Obwavu omuko omwavu amera amayembe. Why? Ffe mu Baganda kasa you don't come face to face with your mother-in-law. Asoose okulaba munne ye yeevumba ensiko. Kati nazala oba mubuuza ng'oliko ssere nti omuko abadde tantomedde. Omuko wa mmotoka atomera.
nazaalawo omuteeka mu lumami mu benzi nemutambula mwenna mu benzi temuli buko. Kakati nababuuza, you tell me a proverb that it tells a younger Muganda that to get wealth you must be given in money. Tell me, in all government, local governments, oba government ya Buganda yakwatanga sente neziteeka mu bantu. The colonial government only provided the seeds n'ebigimusa ettaka lyali and market. All grow we shall sell. Yes. Grow we shall. Yes. They actually provide assurance that when you grow as much, we shall buy as much. Ofuna abasajja babeeranga ati balina banka naye ng'emmwanyi ze za myaka eki Christmas atunda nga zikala ne zeenyeenya ne bwe ziti insurance yeki mwanyi. Naye kakati tunuulya generation gye tulimu, as Museveni gives his money to buy coffee, are you aware nti emmwanyi mu kyalo batunda ebimuli? Naagula kimuli? N'omuyembe bagugula ebimuli. Agendo zinoga nga yazitunda dda. Emmwanyi bazigula ebimuli. Mwe mulaba yayise emmwanyi nga batunda kimuli. Emmwanyi batunda kimuli baavu. Ebulamu gye waffe batunda n'omuceere ku kimuli, waba yakagugira n'agukuguza tamanyi kirivaamu, so gugenda okudda nga talina kyafuna tabimanyi. Ani abimubuulira nti abantu batunda emmwanyi ekimuli? Anaana abimugamba nga buli omu tebamukiza mmutuukako. Surrounded by people don't allow others. Ati kakati bo bakimanyi. Abaganda bakugamba tewoteekera omulalu mu kyama. Why does he only trust his wound? Luli family yali tannakula nga tali inward looking. Buli akwate mundu kati ayagala kuba. Could it be anirikiza is a problem in the security forces? Tekiriyo. You see, omuntu yenna kasa media nokera ku machano ganti ngenda kuwandika katabo kuba kwata bakazi. Weri akwata ofuna akwata omukazi buli lunaku. Yes. Nabaga nti mu psychology kasa omuntu akola ekintu kiwa abalala amaanyi. Kikakati oyo driver the impetus. The driver yatabadde na mungu yayogedde bwogezi ne bamusiba. But what have you solved? Chokanga ayogera ku lw'abangi abasirise. Bw'osoma trade union bajja kugamba nti manager taba mu trade union naye ono waka wa bulijjo ayingira trade union. Why? Tiyo omulimo gwe kati omuwala akola wano ayagala kujja kukola wano. Bamala omuwaawo omulimu n'akyuka. She works every day. Ayagala lunch ku mulimu wadde we abadde tagirya. Ekyokusatu bw'oba omusajja mukazi waka kati muwanga okola. Abaana bakamba okola. Kati you start realizing nti omusala tegukumala. Eyajja in a humble way, you start agitating. Trade unions. Kakati mu Uganda olw'okuba ensi yagwa eddalo. Teri mu nsi trade union gyebeera part of government. Ebyo byonna tebyali baddewo. Mwali badde abo bonna affiliation za notu. Even civil servants. Era mu kino ne ba Asha simanyi Asha were simanyi Wilson were bikibi. Tebogera. Nkima bazi wemmere ne zifuuka abantu. Where do you find the trade union? Part of a ruling party. When Tony Blair had to reform the Labour Party, n'ajijja mu trade union. Abo bafu. The issue is yes, abo tebakyalira workers representatives. Museveni yabakuulamu amanyi. There is nowhere a workers representative can be part. Ne bagenda mu National Security Fund ne balaga waabo bawe. Abo tebakyali ezo nkobe z'ebusitema bw'esitwala mu National Park zifa enjala. Enkobe z'ebusitema nga zaatudde. Needs zaazo si ze enkobe ziri mu National Park. Abo ba workers union leaders enkobe z'ebusitema zirira ku luguudo bazikanyikira menvu bava ku bakozi bannaabo. These people abandoned their workers. This is why civil servants, by the time I was given money by IFJ to start a trade union, a general trade union in Uganda, yali tesoboka. To start a trade union, you had to have 1,000 members, and the journalists were not even 200. But today, the number was reduced. Even the civil servants must have trade unions. But with this freedom, ate baddira bano ba leaders nutu ne babatwalawa. Zino nutu leaders are comparable to the baboons of the system. They have different needs. When you call a meeting of baboons and you call them baboons, they will bring these are modern baboons.
who depend on ripening bananas, who depend on handouts from people. The baboons in the national park are different. They have different needs. Kakati echichichizibu chemuyina. To the baboons, the leaders of Nyotu are comparable to the baboons of the system. They are different baboons. Their needs are different. Chobola tebasobola kuvayo ngono bamukute driver bamusibira. Tebasobola kuvayo nga omukozi bamugobye. Not the national vegetable organization of trade unions of Uganda. There's another one called the Confederation of Free Trade Unions. These are baboons. These are system of baboons. Comparable to system of baboons. They're comparable to system of baboons. When you call a meeting for system of baboons and these baboons in the national park, they have different interests. They live under different conditions. The buffoon of the system will be very worried if the highway is closed. Oluguudo balugala oyinza okusanga mu covid ez'ebusitema zaafa nnyo ez'omu national park zasurvivinga zaali zimanyi okweyiga kakati they are both baboons. But the environment and their interests and what they are fighting for is different. On the sidelines mukirashye olwalero njalo tukimalize wetyo ne Joseph Tamale Mirundi webale nnyo bali ddala ate tusinkane mu mboozi endaliddako nze Simon Muyanga Lutaya.